Museveni. Obudde bumuweddewo ndaba atandise okuleeta omutabanyi omutwe tegukola bulungi. Entiisa egwiridde ejjeno Muhoozi Kayirugaba ebyeddala akatambi wamaggwe akaako ngenda kubanga nkakuwa mu maaso kati sokola kinge bobwe mukogera full speed jenjagala okuwa wala sokola kinge nsaba otekawo mitima mu comment section ebigambo bitibadde bya bulijjo wabula nkusabulire mu binyi Winnie Byanyima Muka Besigye anyumiza engeri gye bayambamu jeno Museveni wabula byonna binyumu byawuliriddeko njagala kuva waggulu ng'ambasaba buli asobola okwekalakaasa mu ngeri yonna yonna gye weekalakaasa weekalakaasa. Ate makinga sure bye weekalakaasa ensi ebiraba. Temulekeraawo. Make it very unattractive for the regime to abduct our people. Make it even more unattractive for them to keep our people in detention. Mulemereko tubatekeko pressure tubalemereko lazima bajja tuwa abantu baffe ate tebalekerawo. Let us pressure them more until Museveni goes, because the ultimate target is to free ourselves of Museveni and his drafting son. President Wanuki, His Excellency Bobby Wine. The time of Ogote too. Fabajipi babatubonya waliwo ba UPC nga bayita ba UC babatusiba batukuba like they are doing now. One day we were at home, abantu ne bajja eka ne bagamba kitange nti waliwo omukyala bamukubye bamutulugunye ali eri embalala eyo kukubiri yebase mu luguudo ali bubi. Kitange n'ababuuza kyani mumumanyi bagamba tulowooza maama wa Museveni. Taata yagamba mwanyinaze yafa banati gendo laba oli omukyala bw'aba ali maama wa Museveni omugyewo ku luguudo omuleete wano. Abantu bana nga bamutya nga Museveni ali mu nsiko. Maama wa Museveni mwanyinaze yamuleeta eka ne bamujanjaba. Yali ng'akankanye nnyo n'agamba nti tayinza na kusula mu nnyumba n'abantu abalala nga taata alinawo ennyumba y'abagenyi awo n'amuteekamu. Bulijjo nga bamuleetera emmere bamulabirira bw'alwala taata mutwala mutwa emyaka egi 2.5. Olutalo bwe lwaggwa bwe twatuuka embala mu lutalo awo General Sale bwe yajja eka n'asima kitange n'atwala maama we emyaka 2.5. Kaakati oyo bwe twalabirira eka ewaffe bw'oba olaba kyakola Besigye olowooza oyo ayinza okukyuka. Si muntu taliwo muntu tazibwa bantu balala ye bamulunirira ekimukwatako naye ye talina kisa talina mwoyo gwa ddiini ali awo. So tekamba bungi temukutya tujja musindika aveewo ajja kugenda ateeka okugenda. We don't have to fear him. He's not a decent human being. He does not. Don't fight each other. Fight that one who is supporting this regime. Push them in a corner. Let them apologize. But don't fight amongst each other. Be united. The second point I thought of is the message I have for you. Don't fear. Temutya Museveni. Temumutya afuna kyayagala. I'm not afraid of him. Simutya. I may have gone away kuba kyeyo kulabirira mwana waffe n'omwami wange
When I am coming back, I will join you where you are and we will fight. You know, I had people saying that we should pray, and I pray also. Let's pray. I have. We pray. But I had someone here praying that praise Katonda, Chusa Museveni, Abere Wachisa. I don't pray like that. He's not going to change. Tachuka. He is who he is. Let me tell you who he is. Tachuka. We will push him out. Also, let me tell you one story about him. And I am going to keep telling you more. But let me tell you this one, to know the man we are dealing with. Oyo muntu yerowoozako yekka talumirwa balala, ayagala nnyo pawa yonna, ali simanyi Buluganda lunneme, naye yoyo yennyini tulina okusindika n'avaawo. A lot of money to divide us. Let us pressure him by sticking together. Look at him, how old he is. 40 years in power. Before that, he was also a total leader in the bush. Amazeye myaka yonna nga mufuzi gata akooye omulaba yenna talina maanyi. Kakati, let me tell you, there are three things about him. He is isolated. Etowaba kigamba batya. Aliyeka. Omanyi kubanga yafuuka dictator. Nakyemalira. Kakati abantu bonna bamutya. So ye aliyeka tamanyi kigenda mu maaso. Ali awo ali isolated. Ekyokubiri, he is paranoid. Paranoid. Oba ekyo kigambo kyana lukooli. Alina kati nti akasumbuwera. Musajja wa kasunguyira ebimunyiiza biba tebiriimu n'akatono ennyo kamunyiiza. Alina n'akatengo. Ekyo kyennyini, alina akatengo. Kyekyo. Ekyo kyakubiri. Ekyokusooka, ali isolated, ali yekka tamanyi kigenda mu maaso. Ekyokubiri, alina akatengo. Alina akatengo. Ate ekyokusatu, wano mukiwulirize kino, he is more ruthless than ever. Mutemu nnyo kati. Ekyo mukitegeere. Temukitya. Ate temukitya naye kyo kituufu. Edda nabasanga eyo mu nsiko, oyo General ng'ali mu nsiko ne Museveni ne Kano Besigye. Naye edda ng'akyatyamu katono. Naye kati ali desperate. Ali desperate, ali ruthless. Ata nava wano nga atusiba nga tugenda mukomera nga Council kwaga agendayo n'ateekayo epapula ne batujjayo bansiba nange. Naye nga tanasiba bantu myaka 5, 6 nga babula. Kakati watuuse ali ruthless. So nze mbagulidde byange, sijja kutya namwe temutya. Newankubadde nti ali ruthless, abavubuka mutuyambe. Mutuyambe abavubuka.
kulembera ngende mu maaso naffe weetuli tujja mugjawo ate bw'aba agaanye ajja kugenda bubi nga bamugabe tajja kugenda bulungi kansembeyo na kino ndaba mu mawulire ne Museveni ayogera bw'atyo nti Besigye alina emisango tebagitugamba bulungi baateekayo ekipapula mu court martial nti Besigye alina omusango gw'okulyamu ensi olukwe kambabuulire Besigye ekyo takikolangako naye eyalyamu banne olukwe ye Museveni kambabuuli okusooka bwe twali mu nsiko yawandiika 10-point program nze ne muganda wange fe twagitayipinga ye yava mu nsiko n'ajja ye London ng'ayagala okwegatta ne Balule Professor Lude n'awandiika 10 n'atuwa ne tugitayipinga n'ateekamu constitution n'ateekamu ebintu bingi bwe twatuuka wano tetwakola constitution ani yagimenya okwo si kulyamu ensi olukwe ensi yagiryamu olukwe n'akyusa constitution ey'abantu fe twagikola abantu n'agikyusa yalyamu ensi olukwe yalyamu banne olukwe bani abalwana mu nsiko bonna bye balwanira kakati twabituukako yabalyamu olukwe kakati ani yandibadde mu dok ng'awoza olukwe ogw'olukwe gw'okulyamu ensi olukwe mu 7 so sijja mutya ate bw'agaanirawo obudde bumuweddewo ndaba atandise okuleeta omutabanyi omutwe tegukola bulungi bombi bajja kugenda tetujja kutya webale nnyo Katonda bakuume